Mzee Juliet Kakande Nakabuye omubaka wa Paalamenti omukyala akiikirira ekibuga Masaka. Ebikoma nsimbi sirinaayo balonzi era sazze wano mu kaseera kano tingende gyensaba akalulu naye ensonga y'omwana mulenzi amani basudde yendeese wano. Nzaalibwa Mugombola y'e Kalungu era gye nakulira. Saafuna mukisa kulaba kubasudde ng'omuntu fizikale. Era byenjogera nfunye omukisa wensanze wano omusomesa Kiweewa. Nendaba n'omukyala amanye nnyo maama wange kubazi maama wange sitajjukira bwe yali afaanana maama Mary n'esonyi okusanona. Byengenda obbagamba bya mazima nti bwe twali nga tuli bato ku kyalo waffe nabanga ne kojjange eyankuza Kalunga Cosmo twabanga tulina kaseti ewaka. Ebiseera ebyo teepu baazitundanga Lukaya oba mu Nnyendo wali ku Elgin Road plot 1 bwe nagenda nsomuka nazo okuyingira ekibuga nalaba baali bazitunda. Basudde we yabanga n'afulumya oluyimba ndooza kyayitanga ku leediyo. Kale nne ewaffe baatumyanga teepu ekyalo ne kituula kiwulirize basudde kyayagambye. Mukiwulidde ekyo oluyimba tilwamalanga kufuluma abantu ne baluwulirako naye baanananga teepu abantu ne batuula bawulirize basudde kyagambye nga beekakasa nti kyayogenda okubagamba kirimu amaki amakulu. Kati bwe ntyo nentandikire waka okwagala basudde. Bye nayongeranga okwetegereza n'okuwa nina ebirala ebyanyongerangako okumungattako nga buli wowulira basudde tosobola butakimanya nti Munnamasaka Munnabuddu owaddala ayagala ekitundu kino. Ekitundu kya Buddu waffe ow'eddanyi oluyimba mulijjukira. Bagambye nakulira Bukojja e Kalungu eyo Wamuzeisetta na famire ya Mamba nga bw'owuliriza basudde tosobola butamanya nti nyina ye Namyalo mukyalo w'Emma. Oluyimba lwa Mire Nanyondo mulujjukira? Oluyimba lwa Mire Nanyondo bwe yaleeta oyo ng'awasizza kubanga alina we yatuukira n'agamba musike serunjo gy'obadde ki bwe naawe tulabe leero nsanyuse nnyo okulabako olwaleero. Alina we yatuukira n'agamba nti kuba nalindayidde danyonga ne mbolombolombe emiziro gyo nzizira. Yali atandikire ti erinnya lya Mire Nanyondo ngendo ddimanyanga wayise omwaka mulamba kuba bwe twali mu mukwano omuzibu ganeyitira lya ddadi kubanga nsuuta nga nange muyita mmanirwa nsonga buli kyayagala naleetanga tiwaba kulwawo bannange Mukama yayamba buyambi abeera walugavu oba Mamba kwali kuswala kuba nalindayidde danyonga ne mbolombolombe emiziro egyo njizira ng'ayogera ku maama we Waashi. Kakati mmange mugenzi Josephina Namutege yafanga ndi mwana muto nenkulira mu famire y'Emmamba yajaja kati basudde yali mwannyinaze maama Namyalo olina omwana we wano olunaku olwaleero nga ye Kakande Juliet naye ng'azze wano nga mubaka wa Paalamenti ow'ekibuga Masaka. Abasajja bangi we babeerawo nga batubuseemu tiwali amanya mukazi we tegerekese bulungi naye alina we yatugambira sooka kutuusa obubaka bwa mukyalo ow'eka yantumye ebbala musula mutyeyo nampa n'obugambo obukubagiza mmwe nti ebintu by'ensi eno mubiraba mukyamwe. Mukijjukidde ekyo ng'awaana Aisha Nakitonze Kakande Juliet ndi mukyala wange ye ngattako erya Nakabuye liri lya tata wange. Omukyala oyo mukyala wange ye. Kati olwa background eyo nga bino bye tujja tuyitamu n'ensi gye tulaba efaanana bweti. Nawulira nga njina ebbanja okunoonya famire y'Abasudde. Nina essanyu nti ntambula naye. Basudde yannyongera okujjagaza abantu Kasula ono bwe mulaba tweddiranga ye naye twali kitumanyiganye naye Basudde yatukola ki? Nga ndaba omuntu ayogera ebintu ku muntu gwe mpulya bwe nkola ki? Bwe njagala Sekidde.
kale nno abayimbi basebo ne banyabo wabawo okwagala omuntu kubanze n'abaana bange bakimanyi nti mwembala abayimbi abange namba emu wange yebasudde namba 2 basudde namba 3 ali agogo ge mazima n'abalala bajja ekyo kitegeeza mwanye mu kadongo kamu n'abalala ate ekisinga okunuma bensinga okwagala ababiri bombi bagenzi naye tugezeeko nnyo okulongoosa omulimu guno tuyimba ebintu bingi ne bivaako naye nga ffe abaakola omulimu ogwo ffe twateekawo embeera egenda obikola ki obijjawo ennaku zino akyalina nnyoko odigidanga olina wadde wajja DNA naye owuli ekyabasudde kikyakola ki kikyatambula omusajja naafe emyaka 28 kati nga wasazeewo nti Uganda ekuba akalulu ku muyimbi asinga omufunga avuganya n'abalamu ani amulyawo amwogera amazima so omulimu guno tugukole ki omulimu tugulongoose basudde emu ku nsonga enkwatako nze ng'omubaka w'ekitundu kino ngenda ne bwembeera Masaka mbabuulira nti tiwali kibuga ky'ebukomansimbi tiwali kyekalangala tiwali kyekalungu fena ekibuga kyaffe ki Masaka kino okutematema mu disitulikiti si kuno okwajja tekitegeeza nti ekitundu nekikola ki nekyawukana n'olwekyo tulina okwongera okuyigira kwani kubasudde era ekifaananyi kyendabye wano basebo ne bannyabo abantu aba ne Father Kasanga kyo yayinza okubabuulira ekalungu eyo gye nakulira eyo mu famire ya mama wange bwe mba nayimiridde mu kintu bino olwaleero tebiriiko bya bufuzi nti kubanga mujjaga nti ndi mbaka palamenti bwe mba nasazeewo okubeera ku kintu nangirira olwaleero nti okuva na leero mu mukolo gw'abasudde ndi omu kubatandikibwako wano e Bubondo ng'ensonga enkozesa ekyo tulina okumanya nti waliwo abantu abasitula ebitundu byaffe omuntu yenna alina buli gyali awulira ekigambo Bubondo omuntu buli omu awulira eggombolola y'ebutenga va mu ggombolola y'ebutenga omuluka gwekawoko akaalo Bubondo ku ttaka kakati abantu bwe batyo tulina okusigala nga batuwa ekyokulabirako okusitula ebitundu byaffe basaba ne bannyabo nze natuusa dda abatuukako mu bayimirira ku magulu gange 2 n'ensaba emyaka giringa 3 emabega Masaka sitatongozanga nguuno naye nga twateekayo dde ekiwandiiko ekisaba nti omuvubuka oyo ateekeddwa okubbulwamu oluguudo mu kibuga muki Masaka naye ne tumuwa obuvunaanyizibwa kubanga mmwe musagesitinga naye ate simwe muteeka muki mu nkola embeera nga sinaba nakutuukako wano n'olwekyo bannange mbasaba abantu ba wano tukiwandike nnyo naye n'ebibuuliriro biri emu ku nsonga endeetera okuba nga nzija wano bane bannayuganda abantu ba Buddu mindset y'abantu efudde nnyo teri muntu agenda tujja mu mbeera gye tulina ffe nga situgikoze eki ebibuuliro ebyo osanga abantu basanga ng'omubaka wa palamenti namugamba honalebonze kino honalebo tuwagize boti honalebo naye bw'obeera mu nnyimba z'abasudde omanya nti kowe nyinyini olina okwerwanako okomewo ozimbe Buddu tugituukeko eri ey'edda tegerekesa bulungi n'olwekyo basebo ne bannyabo okwebuulira obwebuulizi kubasudde kusobola okukyusa eggwanga lyaffe kusobola okukyusa ensi eno twongere tulime emmwanyi nga bannamukomansimbi abantu b'e Bubondo tukole ebintu bingi nnyo ebisingawo tulabe ng'ekitundu kyaffe kiyitibuka kubanga erinnya dde twalikola ki twalifuna dda bwe nabadde nzija abantu abasinga tubalaba bulabi naye babaako abantu abaabafuula kye bali maama wange omukyalo w'emmamba nza n'emmamba mbulamu bwentambuliramu singa kyembabanja ate sibuuza oba yakakowooza oba namakaka bwe mpulira ekikulu nti kimamba kale bwe mbadde nzija wano ne ŋŋamba maama nsaba okkirize ekirabo kino nga nkireese nti omwana yayongera okutugatta mukulu wange Aisha Nakitto emyaka basudde gye yafiiramu ne gy'olina kati wali osobola bulungi nnyo okuddayo n'ofumbirwa kubanga olaba olabika bwoti abakazi b'engeri Katonda yatuwa okulabika obulungi
osigala mu maka g'abasudde n'olabirira abaana. Weebale okusigala ng'okumya erinnya ly'abasudde. Olintandikwa nnene okubeera ng'erinnya lino ligenda mu maaso. Weebale okwekumira mu mbeera ng'oli wakutulako alagira ddala namwanda ennyirivu. Tuleteddeyo akalabo kano.